This is Ground Media UG. Yeah. Kali. Okamera soko zikizeta leo mama uli mafresh fanya kirungi. Aha. Nekeje muri waka bimulira mangu. Nachi. Kaitushinda mushiri. Wao. Abakuru bagala ekipana nyo Uganda kyemugera okutunulira bagambe twabadde luddawa. Mudamu waliko mukono. Teka mukono ni mama. Teka mukono ni mama. Emikono gy'ompita gijjayo singa muntu. Kola bw'oti. Emikono gyombi. Emikono gyombi. Togijjayo emikono gyombi. Togijjayo emikono gyombi. Sente zimala tugenda kuzimba Pentagon. Naki! Akani nekirala baana Amerika. Omusingi gwe. Omusingi gwe diki nzeedu abule. Bannange twaleese emiti giri wali oba gikyaliwo. Temumenya ku miti gya muzeeyi bannange. Temukomyako yadde akakoola aliwo gye twaleese giri wali. Ebandi mbegayiridde mukikole ku lwanga tukkirize n'omwaka ogujja tukomewo. Tweyanzenye tweyanzenye. Twagaza mukwano gya twabasabula mwebale. Sabula yakuliddemu eki. Amina kyakabi naffe weetuli era tuli baakabi nammwe muli baakabi kyekiriwo embeera eri etya kuba tulaba amaanyi agali kuwaneeno ku makutano abantu wegamba bayiganga mazzi bajja tebalina nabe bagenda kubeera nga batuula maanyi tigemukozesezza ekyabantu okujja tekikyasaana nakubeera mu bibuuzo byetubuuzibwa kuba kati ekyo kyo kiri is an obvious case. Ensonga lwaki tukubuuziza nti abaana badda mu masomero ebivulu ebimu bifunye abantu naye abantu bamusolesole naye bwe tulaba nti buli kivulu kyemutegeka e Kampala wano nebiba ebitundu nga birinanye Kampala munnange bikwatayo ate abantu ne bajja ne babuuka abamu ne mukuba n'emigo ne badda ewaka. Kisa kya Katonda kubanga abantu baffe abo boolaba ebivulu ekivulu okufuna oba obutafuna nebyotimbye ensonga nkulu nabyo eba nsonga nkulu so kyoteekateekedde abantu nakyo kibeera kikulu waka kati ffe enteekateeka zaffe zino tolinawo ogenda kuddamu bisanga walala kati osobola okwesanga mbuno waliyo omuyimbi gundi n'omuyimbi gundi negundi naye kati ssuna be ne Mbazira Tonny mu Uganda tuli aba kiba kiwedde babiri kati bw'otulaba wano oba olina kuddamu kutulaba walala togenda gamba nti nno olwaleero abakola nti ssuna be avudde wano waliyo abakola nga ye abalala abagenda okuddawo enkeera tuliwo ffe kati oba olaba nti buli chance abantu we bagifunidde okujja mu nteera bagyeyambisa mu bulungi ne bajja mu bungi era mu bikulu byammwe tulaba nti temubeera bayimbi temulanga muyimbi yenna lwaki temulanga muyimbi ate ne musigala nga mufuna abantu kakodyo ki kemukozesa twagala nnyo okukola ebitali bya bulijjo olw'ensonga nti mu Uganda ffeffeka ba media personalities ffeffeka kino kikwate bulungi ffeffeka mu bukomera ffeffeka abatimba show nga tekuliko muyimbi omu yadde omuto w'emyaka 2 abantu ne bajja mpulira ndowooza nti naawe obeere kubanga ekivulu kino kwabaddeko abayimbi bayitirivu nga bajjudde ku posita nga bapresenters abaale bakola tekyali kwewunyisiza nti abantu nga bangi bayingira naye kati okyewuunya based on the fact nti yeffe abantu bazze kulaba ffe newonaleetaani nga tetuzze era bajja kusigala bakubanja okitegedde tolina nakyo osobola kubakolera nobagamba nti nno nti katubateerewo kino kibuzeebuze nga bwenzooga nti omuyimbi gundi tazze katugundi ajjagundi yasobola okugira abantu ne batakola kyera twategeera bye balya mu hoteri yaffe ne tubafumbira buuse tumanya bye mwagala ne tukola ebyo yeddogo lyokka tewali kirala tewaliwo nnyo sayansi mulaayi bwe muyinza okuwa abadijje b'ekkololo abeefula ba ainomo abo bo tetubalinaako buzibu basigale nga bagenda mu maaso nekyo bakola tetubalinaako temusobola kubanga mushalinga ku masanyalaze ge muyina okulaba nga nabo mubawangwa ku bantu ekirungi bagenze bajjako mu bivulu byaffe
era balabe bibeera babadde bajja vidiyo zinga zibaddeko nnyo ku mitimbagano okwo babadde bajjayo abamu bajjayo mu kasirise naye twebazaala abajja mu lwatu ne bajja ne mu mataala ne tubakolera vibe awo ne babakubirako mu ngalo kuba bino ebintu buli muntu yonna ali mu ati anyumirwa nnyo okulaba ku bantu nga bayise ne bakuŋŋaana najja mu maaso gaabwe ne bagweddalu buli omu kyayagala naye oluusi bigaana bugaanyi so badijje bekololo tetubalinaako buzibu naffe tubaagala nnyo era ebivulu byabwe babitegeka n'abantu abo bafuna obungi bwabwe naffe tubanyumirirwako nnyo bambi bebabeera abaabwe ekiba kiro nnyo n'oguma n'ekikyo natuwa bano abangi kanaffe netubonaabona n'abangi baffe nabo nga babonaabona ne bantu baabwe nga 15 naye Mbazira 15 wamayi nokomayo ekivulu omanyi waliwo ekivulu kyenalabako kyali bakuserena waliwo lasiteegi eyo naye nga olaba abali mu audience nga bano abapafomya kusitanya buli omu amuyita erinnya nga bamanyi kiri okumanya abawagizi bo so kati tubaagaliza bakole ekyo bagende mu maaso wani situgambye ate dijje situgambe badijje bekololo mwatubuuzizzaako nedda omanyi bino bintu kino si kyekivulu ekisoose ebintu bino tubikoze for some good time kati abantu abo okubasibira akantu ako mebayita bamala kusukka mungi kubanga tuyingira bino ebivulu tandika okukiranga from day one nga tumanye binakivaamu nti abantu baffe bwe ebyaddala babeera bangi era abaludde nga mugoberera nga mukola coverage ku bintu byaffe muludde nga mukiraba so tumanye abantu baffe obungi bwabwe n'engeri gye bajjamu kati ku ssaawa ento tuli bweru naye tukimanyi layini zikoze omusota bwe ziti ate n'obungi bw'abantu abajja mu bivulu byaffe bwali butuleeteddeko ebizibu olumala tuleeta ebizibu ne tutuula ne tugamba tubakoze tutya buzibu obwasooka abantu bayanjaala mu kkubo ku luguudo lw'emityana teri atakimanya nti jamu yakwata okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 10 ez'okumakya ne tugamba nti ebizibu bino tetwagala bituddire eba tukola olugo bayita tewali era ekkubo kkalu terina buzibu otegeka musinziira ku ki okutegeka okusinziira ku kyokutegeka otegeeza ki like time gye mwewamu nemugamba nti katuyise ebbanga weriti tutegeka twakisalawo ne tugamba nti nno mugundi tutuula wansi ne tugamba nti nno mu mwaka tuteeketeekemu shows 4 2 nga ziri mu Kampala 2 nga ziri wabweru wa Kampala era ze shows zaffe zetukola nebino ebivulu by'abantu abalala bagenda batuwa ebya bulijjo byemitulamu ewalala baba batupangisiza bupangisa mu bivulu ebyamaanyi nga olira nti enkuuka bwe biti ebyo ebivulu ebyettabbo naye tuteeka shows 4 zokka e Kampala tukola shows 2 neyokumakutano kati tugenda kudda ku summit Kyengera bwe tunaavaayo tuyingire Masaka omwaka tukutandise leero tukutandise leero ogwaffe owaye nina sensitive question njagala okubabuuza abantu bonna ababamanyi babalabanga dduo nti Tonny Mbazira wabeera ne ssuna Beni wabeera mukoze kutya okubeera nga mukuma relationship yammwe nga muli ba close friend because nabo badije bemmanyi bali babiri nabo babadde bakola dduo naye bayawukana ensonga zirimu mbw abakazi mukoze mutya okulaba nga musitandize auto ebbanga lyonna ensonga y'abakyala tulina omukambo gwe twattagubayita tontambala sirikutambala ffe tekuliko bosi wa munne ffe buli omu bosi we naye mu ngeri gye twakirukamu yensonga kisobodde okuwangaala naye bino kasita mbireera ngaono bosi woono ekisooka awo wabeerawo tabbu nnene kubanga bino emirimu egyaffe gyemumanyi gijja ne ego ekika ekyawaggulu naye buli omu kumanya buvunanyizibwa bwalina okuplayinga olubimbi lwolina okulima mu relationship eno cause it is a relationship kirizagaana so buli omu kubaako nomanya nti nakukola kino budde we buti kino sina kikola bwe mbangira bwetingira bwe nti ebintu ne bitambula kakodyo kyakali mu posita kuba posita kati gweri ebweru toliiko badi akati bino ebintu biri bwe biti nti tubadde bavuga nti twajja mutujerega naye okubabuulira amazima kandabikemu ng'abeewaana tuli smart kyemutaalowooza
mwabooza nnyo tutyo temututwala mutyo ebintu bino twastrategizinga in a way nti eno show olabyeko suuna naye ffe mbitukola ki wetuli show gyogenda okulaba ogenda kulaba nze kyokka era nga ffenna tukola ki olabaako enteekateeka gyakulemberamu then olabeko endala nga ffe mbi kwetuli era nga ebyaddala weetuli kati kitegeeza nti tugenda kubavuga shows zonna ng'ebyaddala mu byaddala mu execution tubeerawo realistically nga weetuli in position naye nga wakati mu kulanga tulina gwe tufrontinze then obeewo ne gyolaba nga ffe mbi weetuli ebyaddala ne kuposita nga ffe mbi twefrontinze so kakati ebyo abantu baffe balina okuba nga babibuuka abamu babibuuka abamu tebannabibuuka naye kale kasita ffe tubibagamba emisana ttuku ebiseera ebisinga abamu wakola sho nga wolabe agamba sente zivaamu zigenda kukola kino gwe kiki ekyogenda okukola mu sente zigenda kulyandiza kati omuntu ng'olina abana bona ate n'abasinga aboogere babalimba and by the way ebisinga ezo bazikozesanga mu marketing tools okulamba bajjambu tugere tuyamba abanaku webazanga nnyo mukama waba asobola okukuwa abantu nga totadde mu bukodyo obwo ogw'okulimba babakola shows ne mukama n'anyiiga kyokola ate ebiseera ebisingira n'obasala zikola ki zibasala tuyamba tukola ebintu ebiyamba abawoza mbu sente zivaamu bamulekwa mwandu era abalaze vidiyo nga sheye ewedde n'agamba esente bamulekwa batuuse mu sini ey'omukaaga tekiriyo and on top of that ebivulu byaffe bino bw'oba obyetegereza era n'ennanga gye tubirangamu teringa bwemwa ekifaananyi kyemwasooka obisiiga mu kusooka nti bw'otuuka tonulira kati show ng'eno gye tulimu olwaliro wano ku makutano tulinamu bye tugenda okuwanguza abantu bagenda kutwala pikipiki dino what it means okugenda n'oyingirira omutwalo n'ogendayo pikipiki y'obukadde omusanvu tugenda kuzibawa ate nga si bwe busoose tugenda gabira ba DJ okitegere computers weziri tubibawa bonna ffe tubawa buwiri olwaleero ati kati ffe ebyaffe era ebyaffe byeyogerera byokka ffe tuli bakubi bandongo tetugenda nnyo okukola bubadibadi obwo olunaku lugenda kutya ng'endongo ogikuba omutwe ogusulise mu ttaka era ogenda kujja obikubenga bulijjo wabula ekyenjawulo ekibaawo engeri gy'opakejinzeemu endongo yo nti luli nakuba bwe nti kati olwaleero kanyongeremu sayansi bwati bwe bityo enkyukakyuka ebeerawo kuffe abakubi b'endongo kale ate ffe era ebyaffe ebirala nti ffe byaffe enjawulo gye tugikolera nnyo wano anbayibe bana batumulaba bayingira nga balwana ebibalwanya si lwakubanga oba stage bakoze amatiri bonawo baki bibeera gye tukolera eri ku radios gye tukolera lwakuba tusitemutuwanye budde tuwuliriza naye mbabuulire amazima tuli baakabi ebyaddala bino muyinza obutabigamba abantu nga tuvuddewo naye tuli baakabi omanyi lwakigamba ntyo bwefunayo yo favorite DJ oba present omutimba eka ku kipande otuwe ennaku z'omwezi ffe tujja kujja tulabe ekinaabaawo nga jjoka ekyobwakabi kintu ki kyemusuubira okuleka mu uganda nga mugamba nti nenyegera kubanga legase okugamba nti Mbazira Tonny ne ssuna kyekino ekintu kyebateekawo kubanga kiringa ekijjukizo ekimu ku byo byebyokuba nti kati olwaleero tvs ne radios zigezaako okukola ebintu byaffe for that we are so much proud nti si bya bulijjo nnyo and by the way ebintu byaffe byajja bijeregebwa in a way nti abantu baali tebategeera kikigenda mu maaso ne bagenda okulaba nga bifunye attention ate netali yawano yokanini mu nsi yonna kakati nebagenda nga babibuukira era programu za tv mulabana ozitwistinga bakyusakyusa amanya ne batogera binyanyanyanya ne radios naye nga bakimanye ekyaddala nti bali kuffe mu ngato zaffe mubatambulira on top of that tugezezaako n'okutraininga abaana tuba traininze in a way tugezezaako okuzimba abaana nga tuyita mu kubasomesa ebyaddala then n'okuba mentalinga wano mu bulamu mu day to day life eya media n'emirimu nga bwe gitambula mu ngeri ez'enjawulo so nze mpulira ndowooza nti ebbanga litwakamalawo n'abantu engeri gye batupasivingamu at the beginning we've tried our best okulaba nti ne bwe tuba tukusazeewo enkya tunnyuke tulina abantu abasobola okutuddira mbigere kuba weebali ne bwe tuba tusazeewo okwogera ano mannya nti gundi ne gundi ne gundi muyinza n'okumaliza nga abamu mukola nabo nga temukimanyi nga ffe tubamentalinze owaye nga tumaliriza because time egenda bagoba mukakati omuyinza okulekera bafande bano ababagala ennyo abasapootinga buli bwe mugenda ne basindika engendo ne bajja tuyanza nnyo tuyanzeege
abalungi baffe abatwagala ennyo bwe mutyo mwebale nnyo mwebali eddala. Nze mmanyi nti no mulina ensonga yammwe lwaki mutwagala, muba n'ensonga lwaki mukola ki, lwaki mutwagala mu byo. Nze mmanyi tekisookera ddala twategeera kye mwagala era ne tukipakekinga bulungi, naffe ng'abantu ne tujja ne tweyisa bulungi kuba kuffe ffenna tewali muntu gw'ogamba mbuna alina amalala yeefuulidde vumbi ku bafaani. Obuzibu obuva muntu kumusitula aye n'agenda afuukira ekizibu abantu abamukoze eki abamusitudde. Tetulibeera balungi eri mmwe, tuligenda mu maaso bayiyizanga ebintu ebyakabi buli kaseera ebipya mpaka nammwe yatubeebaza watuzi wammwe mwebali eddala. watumaliriza mwawandika baba wamwani si lwakusoma bitabo nk'ettambizinga simba akagere bazi baffe mwebali eddala. Waliwo emikwano gyaffe abasabula kyakunywa sabula fermented alcoholic drink batukoze omulungi obutagambika be bakulembedde mu basponsors bonna omulundi guno era mwebale nnyo mwebali eddala. Tulina emikwano gyaffe aba Sky Pins Tours and Travel abo ne batwala abantu bweru bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tulina emikwano gyaffe abiva organic mwebali eddala. Tulina mikwano gyaffe aba Sams mwebali eddala. Tulina mikwano gyaffe aba Info Trust mwebali eddala. Tulina mikwano gyaffe aba Simba Automotives abatuwadde pikipiki gyetugenda okugabira abantu era weeri mwebale nnyo mwebalire eddala. Tulina mikwano gyaffe aba Code Base Entertainment era weebali balina n'abayimbi baabwe era abazze ne baperforming olwaleero bannange mwebale. Stream Live Avenue yetukoledde ku nteekateeka y'ebifaananyi byonna ebadde ku TV obulango obutambula ku social media n'ebirala bannange mwebale nnyo mwebalire eddala. Temujjanga okwo temujjanga okwo. Tulina munywanyi waffe atuyambako mu kuteekateeka ebintu bino bamuyita Mugaga Promotions. Omuvubuka oyo w'amaanyi, omuvubuka oyo w'amaanyi. Mulaba bintu bino kutambula bulungi, enteekateeka bambi aziyimiriramu nnyo okulaba nti no buli kimu kibaawo, abantu bayingira, ababoda ne baddayo nga tewali piki y'abandi gye babbye. Era ffe tetubaako na musango gwa kubuzaawo piki yonna nti oba piki bagibbidde mu kivulu ky'abasuuna beeni. Nedda. Bannange mwebale nnyo mwebali eddala. Uganda twanirize Mufutimenke live mu Kampala. Ebigambo byafuluma byonna ddagala bikyusa obulamu bwo obadde omuwulira buwulizi. Kati nga tuuse mu Uganda ye Mufutimenke nga kulunazza okubulirira abavubuka ab'eddiini zonna n'engeri gy'oyinza okukolamu emirimu gyo, engeri gy'osobola okuyitamu n'obeera bulungi ne Mukama Katonda w'omutaddewa. Kati nunga munana Maachi asookedde Makerere University Freedom Square kuyingira kwa bwereere. Juma yonna tugenda gikwatira awo olunga mwenda Maachi agende ku Serena enagenda kuba Mufutimenke Experience Dinner. Awono tujja kusasula nga wano ku booking emmeeza oyita kuba 0702 mukaga nnyemu 379 oba 0772 mukaga 776 305 biteedwa mu sente Ground Media UG. kiwa Big Events.